Ekituufu kye ki ku mboozi ya Alien Skin egambibwa nti ku stage gye yabadde ayimbira abawagizi bavudde mu mbeera ne bamukuba empitambi. Kitegedde bulungi nnyo. Emboozi eno ezze eranda. Ngaloka video akafulumi ke baatemyeko nga balaga abamu ku basajja be Alien Skin babeera nabo bamusiimula bamuddaabiriza papa ng'olabye abawagizi bavudde mu mbeera ne bamukuba B. Leeta B. Kitegedde bulungi nnyo. Naye waliwo video endala eyavuddeyo abawagizi bangi Alien Skin baayina. Alien Skin tetujja kumwerabira emabegako olwo yavaayo n'abeera nga anyeenyezebwa abamu ku bawagizi b'ekibiina ki NUP. Naye sayidi eno nga basika bave naye olutalo lwali w'amaanyi nnyo nga sayidi eri wali wakulumbiddwa mu Malukisekka ng'asika sayidi eri ni Alien Skin naye ne basajja bano basika bazza sayidi eno oba okitegeera nga batabudde politics mu music. Tawagira gundi yakola gumbwati waliwo bamusaamu ssente bwe bati and so on oba okitegeera ne bijja nga bibaawo ebito navuunuka. Alien Skin yazze avuunuka entalo ez'enjawulo ezze zimunyeenya n'abeera nga avuunuka. Manyi buli muntu aba ne time ye. Katonda aleeta omuntu n'ampositioning ewantu n'agamba it's your time to shine. So it's you time eyo gikozesezza otya okulaba ng'ogifunemu oba time eyo okubeera nga ate oyinza obutagifuna mu bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati Alien Skin olwoka video akavudde kabadde katambula nga kampi bwe kati nga kalaga nga Alien Skin ku stage we yabadde ayimbira gwe bakubye empitambi. Bw'oba ng'oli mu bawagizi abawagizi babeera nga bakoze bwekiti mubaamu abawagizi abayinza okuba nga tebasiimye endowooza oba okuba nga bakuyinamuuko ekimudu swing muli ne bagamba kabakukuba empitambi. Alien Skin si yasoose. Twalabako Idrisa Musuuza Eddie Kenzo bwe yali ku stage nga performinga ne wavaayo omuwagizi najja n'akacupa n'abeera nga amuyiira ekigambibwa nti guyinza obba gwali mwenge ate nga Idrisa Musuuza takolagana na mwenge musajja musiraamu bulungi nnyo yagobakooko ne advertises ebyokunywa ebitamiza n'abagamba olw'eddiini yange kino sijja kubanga nkikola naye era naye yava mu mbeera n'akwata microphone gye yali ayina n'agizzaayo mu bawagizi n'akuba era ekivulwa wayinza obba bwe yakoma okuyimba nti microphone yali agikanyuza embantu n'akwata n'ava ku stage. Tulabeko Ininiwaagi enfunda ez'enjawulo naye alwanagana n'abawagizi ajja ayambadde buli bwe nnyini ekisambi nga kitemagana bwekityo omwana oluvayo bw'ati n'akwata ewantu ku kisambi wamunyumira atabuka ajjamu akakonda abeere nga abakuba alwanagana n'abawagizi. Twalabako Vinka n'abayimbi abalala bafaanagana kuwe bati Martha Mukisa yuze yali ku stage naye nga performing omwana n'ava eri bw'ati n'alyoka amukolera ddala wakati wennyini we bw'ati n'ayeekanga omulundi gumu bw'ati oba okitegeera kati. So kyo kyalabakidde ku Alien Skin mu kavidiyo akadde katambula nga kalaga nti bamukubye eki bamukubye B oba okitegeera era ne katambula nnyo bamukubye B but then after oluvannyuma lwatu katambi akala akavuddeyo akawanvu akalikodingiddwa twalabe kabaata bomu ku bawagizi ba Alien Skin badayihadi banfanfa era ng'agamba Alien Skin mufunye mu bingi nnyo mu kumuwagira era bakola lives abayambadde saati eri ya seti ya danger nga muwana gamba Alien Skin bannange saagala gamba ko Alien Skin mufunye mbingi yafudde nga laga katambi akalala. Ze nalabidde akatambi kano nalabye ennamba y'omukyala Fulfiga nga ye kasharinga kubeera bibamu ku bawagizi ba Alien Skin nga kavuddeyo nga kalaga nti kabadde kawanvu nti Alien Skin yabadde mu bitundu bya Arua gye yabadde ng'ayimba abantu babadde bayitirivu nnyo naye ng'egye tuli mu sizoni ya nkuba ebisooto biba bingi kati ebisooto byakutta abantu olwalaavu ennyingi balina ku Alien Skin bambuka ggulu ku stage kuzinamukawo naye baagala omukwata nga omanyi abawagizi nga balabi ku muntu baagala omukwata kandi so ono kumaliza okuba nga bamukwatako ng'egye babadde nti babi mu misooto eri ate babeera balinnya stage bakozesa emikono okuwalampa kati oli laavu ennyingi bagenze bamukwatakwatako byabadde bisooto. Abawagizi ne bamukutte ku lwalaavu ennyingi ennyo era bagezako bagoba ku stage nga bakozesa oluzungu muveeyo kayimbe kakolebwa ati era ka video akakwatiddwa ako nga tubamulaga laavu oli ke yatemyemu part n'alaga n'agamba Alien Skin bamukubye B naye tewali video eri clear nga bakanyuga nga babadde nga bakuba nga zibandi material obucupa nga babukubanga big size obucupa n'abalala so tewali video eraga nti bakanyuga. Video tulaga nga bamusangula era balese video empanvu kabata gye yavudde nayo n'agiraga ng'eraga nti babadde bawagizi era bino byabadde ebisooto olwalaavu ennyingi abantu gye bamukutteko ne bamukwatakwatira n'abeera nga ddugala ne balaga video nga abantu bakola basajja be nga bagenda maaso kubanga ate bamuyonja bayibula kabadiya baswaba kyampu k'ekikelementi n'abalala abadde bagenze makubiso okuba ate nga bamusangulako ebisooto ebyo. So video bwetyo bweri. So we wanted to make this clear. Osodayo ku mitimbagano ku account ya Kabaata na account endano beera ngolaba videos zino na eno beera ngofuna ekyenjalo kye mu kino okitegeera nenga abawagizi babadde nga bagoba abantu ku stage abawagizi mujja
n'ogezaako kuyimba obucupa ne butandika kamu bubiri busatu ne butabukira ddala obucupa. Twala bano Big Eye badde bamukuba obucupa buyitirivu nnyo Big Eye nga talina wasobola kuyimba. Nejjo juzi wano papa President w'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu the Ghetto Gladiator yavuddeyo n'amugamba sirina mutima mubi wasala n'odda sayidi eri kati okomye ku sayidi y'abantu n'amwambaza enkoofiira. In fact neera ina press conference Big Eye egenda obanga egenda mu maaso mu bitundu by'emunyonyi eyo olibanga seerabidde bulungi nnyo. Era twalabyeko ng'alinga ng'ayagala tutegekerawo ekivulwa mu January awo okitegedde anti papa yamulaze nti no problem principle oba okitegeera. So Big Eye I think agenda kuddamu ate shining ebuto husband material. Nze Sonko Muhammad mbere Maira Angel wano ku kamera nyongere kujukiza ntikola airport pickups tambula naffe tujja kwejjusa Betty Stacha ne Betty Studio basange babuloba ku nsonga y'okwenyirira. Oyagala okwenyiriza obulungi ennyo Betty ajja kubanga atakwata bulungi nnyo n'ate obeere ng'ofiiringa ekyakabi nnyo nnyini ddala. Nze Sonko Muhammad tugenda batukomamu updates endala ne programu zaffe endala kale tovaawo. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.